أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون بسم الله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatula mwenneyo ku support Islam in Uganda aya ginonye kyetegeeza mu Surat al-Baqara mu mpapulanga 2 ezisooka ojogisanga na olunaku olwaliro nga bwe twatesezza ati tuli mu bibuuzo one on one ne Sheikh Razaaq Mmutebi nga kuweereza yenze kityamuwesi kakoza Anwar Abdul Salam nga bulijjo okuba nti mbatusako program DAAWA wano ku support Islam in Uganda. Mpozi ndi mu studio ne Sheikh Razaaq nga bwe mbagambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo ekitiibwa ndi musanyufu bya nsusso okuba nti nzizeemu okusinkana omulundi omulala era nga mu kifo kino kitulimu emirimu egigenda mu maaso kutambuza DAAWA munnange mudduwa Allah ali gy'oli tekigana kunonya kanamba ka Sheikh Razaaq Mmutebi oba n'ogenda ku WhatsApp ye n'oteekamu Razaaq Mmutebi n'omubuuza ekibuuzo kyonna ky'omubuuza okuba kumwebaza n'omwebaza ne weebanga omusindikira bisikuiti oba paani n'omusindikira naye omuntu akwebaza nga tasupportinga na kusupportinga kino ekibiina kyakuyamba banaku naye bw'obanga olaba bulabi videos n'ogamba biwedde ene studio tusasula buli wiiki sente zitakka wansi wa $2 oba buli wiiki emu n'ekitundu oba mu weeks 2 nabwe kityo yiyayo olunaku ogambe nti ezo zigende ziyambe ku support Islam in Uganda osobola n'okwetema n'ogamba nti nze nja kusobola okuwangayo $5 buli wiiki zibeerenga ziyambako ku production olumu emisomo gigaana okulabika olw'okutya olw'obuzibu obubeerawo mu nsonga ya ssente tetuli bulungi nnyo kibiina kya wannakyewa era nga buli yenna ayagala okuba nti otuteekamu omukono gwo biidhinillah beera nga otutuukirira nabwe kityo tulina omukulu ayitibwa Sheikh Abdul Hakim era mubiru naye ye producer wa support Islam in Uganda mpozi ne cabinet yonna erina obwetaavu bungi yadde nga batambuza emirimu gy'ekibiina fe tuyinza obutakugamba naye naawe beera nga otunulamu omulimu nga bwegutambula kyonna ky'oba otaddemu kirindira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo olunaku olwaliro sebo ekitiibwa tugenda mu maaso ekibuuzo ekiddako kibuuza nti riba kyeki ye bwe mbanga nkakiddwa singa eba tekkirizibwa obanga kikyetegeeza tekikkirizibwa abaffe singa libanga lyekkubo lyokka nga tewaliiwo kkubo lyonna mu butuufu ebintu biganye nkola ntya ngende njijjeyo kuba abaana njagala bagende kusomera ate balina okusoma eddiini kati ate sina kyakkola kati nkole ntya mu kiseera ekyo jazakumullahu khaira wafaddal mashkur alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ومن استنى بسنته إلى يوم يبعث من في التراب الله سبحانه وتعالى tumwebaza oyo eyatuwa okubeera nti tuli balamu nga tumwegayirira sokusaasira n'emirembe eri wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuusiza ddala abali mu mbuto z'ettaka lwe balivaayo bwe tutunuulira ekibuuzo ekyo ekikwatagana ne riba arriba kigambo kinene ku bintu muharramat Allah jalla wa ala yagana riba yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah subhanahu wa ta'ala yasangulirawo ddala riba n'abeera nti mwana wattu amagoba ate agongeramu omuntu abanyonya okufuna kati riba eyo kyekintu ekikolebwa nga kyongeddwa ku kintu oluusi ng'ensibuko yakyo kirungi naye ate ne kiyingiramu obulwadde bwa riba riba eyawulwamu emirundi ebiri waliwo riba gye bayita faddilu wa nasi'a alfaddilu ye riba gy'oyongeza ku kintu nga kisusse
kwekyo kyoteekeddwa okufuna. Ekyokulabirako singa ojja n'ompola ssente n'oŋŋamba nti nkuwadde $20,000 si gyompadde kati ate njagala ompa 22 ate ogula 2 ne konna akeyongeramu arriba kitegeeza ziyada arriba mu lulimi kitegeeza aziyada kwe kweyongera kati okweyongera kweze ziba zeyongeddemu kibayita riba. Bw'obanga wampa 10 n'oyagala 10 mu 10 ekyo kitoyongeddemu kibayita riba. Al-fadlu kitegeeza nyongeza eyongedde ku kyo kyoteekeddwa okubeera nti ofuna. Kati bw'oba wampa 10 banja 10 bw'okyongeramu eyo riba ogenda kubanjibwa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga wazza omusango munene. Ate nasi'a kwe kubeera nti okola riba naye nga riba eyo owaayo ekintu ekuwaanyisaamu ekintu ekirala nga tekifaanagana. Mathalan kakati noba nti ompadde kasooli n'ebijanjaalo kyokka kati gwe bompa ebijanjaalo oyagala nze nkuweemu ate ekirala ekiri oyinza okuba nga kyompadde kiri wansi wa muwendo kyoyagala nkuweemu kati ebijanjaalo nga bya wansi okusinga omuwemba kati ng'ate tebifaanaganye eki. So nabbi yali atugamba nti bwanga mwagala kuwanyisiganya mwanyisiganye burru bil burri kamuhu bil kamuhi okitegerekese. Kati naye gwe tunoyagala obeere ng'ompaamu ekirala ekitali ekyo ebyo n'obusiraamu bwagira ki bwabigaana. Era n'oŋŋamba nti bw'onoobanga ompa kasooli ojja kumpa endebe ezisinga mu zino kyokka ate nga wadde kirala ate oyagala akuwa ekirala obusiraamu bwonna bwagira ki bwabigaana riba. Kati omusango gwayo ne kubeera munene nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba erina ebitundu nga 63 naye obuzibu bwakyo obutono ennyo obusembayo ye muntu okubeera nti etiyaanu ummihi. Allah agenda mubanja omuntu alidde riba nga olunaku olwo yayenda ku bantu bawera ddala nga 30 nga nenyina mwali. Kati ezambi ettono bagenda kukubanja nti wayenda ku nnyoko bw'olya riba mu ndya efaanagana bwetyo. Abantu bangi bagyeyambisa. Kati obusiraamu bwagigaanira ddala okubeera nti ikhtalafa al-ulama abamanyi bayawukanamu nti singa obanga oli ku kisenge ng'olemeddeyo nga yeeriwo abamu bagamba nti osobola okugyeyambisa naye nga yateyo ra'ayi esinga okuba ennafu naye nga riba amakubo gonna gagira ki gagaanibwa. Kati bw'ogamba okumusomesaamu omwana ng'omusomeseza ku haramu olaba otya omwana ng'ava mu ttosi n'omusiiga ebizigo kijja kati omwana omala kumunaaza kati omwana okusomera erimu eno gisomera ku haramu kiba kibi nnyo. Afazaali asobola ayinza okuleka olw'obukulu bwa riba obanga ogisomye n'ogigenda wala at least omwana alekeyo okusoma olwa riba eno kw'omuzimbidde. Olwaki Allah yagigobera ddala olw'obuzibu obunene. Erina amadaala 63 lyezambi erina amadaala 63 riba eddaala lino naye ekitono lyayo kwenda ku nnyoko lyerisembayo okuba nti lyezambi ettono. Allah lyabanja oyenze ku maama wo ate nga okulimu n'ezambi ly'okwenda kyekibonerezo kya riba. Kati bakigezza nnyo baulama tikibi nnyo. Maama wo mwenzeeko okweza obwenzi kwa tomuwoowa tugende muziki mampowe ne maama kisoboka tabagenzi wano bagenda kuwoowaani omwana ne nnyina omukolo gwe tuli kukuwa maama naki na mutabani we la. Kati kitegeeza oba omwenzeeko nezambi eryokubiri atolikoze kwani kunyoka amazambi 2 naye abaga nti ekyokulya riba kyekisembayo obutono. Kati ate amanene 6 agasigadde mu 62. Kati riba nekubanga musango munene maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah asangulya ddala riba n'abeera nga agira ki ayongera omukisa muki mu kugaba la ribuhu kitegeeza amagoba kubanga abasajja bali bagamba nti innamal bay'u mithlu riba tinda okutunda kulinga ki kulinga ku magoba. Bwe nkugamba nti nkuwadde $20,000 onziriza 22 basifunyemu naye bw'otunda n'otunda ebintu byo nga wabigula 10 n'otunda 15 batufunyemu. Innamal bay'u mithlu riba nfunira wano bw'ofuna mu magoba nange nfunidde muki mu riba kabampe banyongeremu sente. Kati Allah nagati innama Allah natugamba nti yamhu Allahu riba wa yurbi as-sadaqat. Sadaqa eno gyowaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala agiteekamu n'ekula kyokka riba n'abeera nga agisangula otagikkiriza ddala
eri muntu yenna abeera akikoze. Kati nekyo kiba kitulaga buzibu waki boriba abantu gye babisinga okwettanira. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. Okwongera okugaziyamu akatini ennyo ku nsonga nyina amapapaali gano gagula sente 1000. Naye oli alina lumonde naye agula 1000. Nzikirizibwa okuwanyisa naye singa biba bigenze mu thamani yemu newankubadde nga biri biyongeddemu obungi mba nsobola okukkiriza. Biteeka kuba nga byonna byenkana. Muwazini ziteeka kuba ebipimo nga byenkana. Ate era biteeka okubeera nga biri mu gundi yemu. Biba kuba kupimwa. Ate waliwo ebirengwa n'ebipimwa. Bw'obanga ompa bijanjalo nga birengwa nekiri kyogenda okuwanyisa mu kiteeka kuba nga kirengwa bulengwa. Biba byakupimwa biteeka kuba nga byonna bipimwa bipimwa. Kyokka ate nga biri ate oluusi ebijanjalo bya bbeeyi ku mapapaali nga byonna tubirenze. Kati ekyo kiba era tubiteeka okuba nga ate kikasi kyekimu kati obyawukanye. Eno nawulo ndala n'eri ndala ate zikakuba nawulo ze zimu. Okulenga kuli okw'amapapaali kulala n'okwebijanjalo kulala tebikwatagana. Kati amuguziza n'engula eno yasinze. Kati bw'obanga oyagadde kuba kugula buguzi kyekisinga okusinga okuba nti muwanyisaamu okuwanyisa kibeera riba biteeka okuba nga bintu byonna bifaanagana ng'omubaka byajja nga abinyonnyola mu hadisi sallallahu alayhi wasallam. Bwe bali kutujja maggwa ne tusembula jazakallahu khaira wa barakallahu fiikum. Mpozi nga tugenda okumaliriza okuba nti tukomawo tulabagane biidhinillah. Tukomawo n'ekibuuzo nga kigamba nti bid'a kyeki, era gwali mukulaba ka vidiyo kano mbadde nkusaba okomewo onoonye subscribe. Support Examine Uganda ku Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ne ku WhatsApp +20 1223 917171 kojja okutufunira. Wa barakallahu fikum. Mpozi ayagadde tukubirako ku simu osobola okuba ng'oyitira era ku namba eyo mpozi n'ennamba ezijja oluvannyuma lw'aka vidiyo ako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olina kyogamba abantu? جزاكم الله خيرا وأحسن الله أعمالنا جميعا إن شاء الله. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليل